Yes, movie eno enyogera ku byaliwo ebituufu ku lutalo olwaliwo lwaluyindira okukamala lwagenderamu abantu abaali tebakkiriza n'abo abaali abakkiriza basobola okuba nti basumatuka. Eno ye movie eyitibwa Nuwa, owange Nuwa, maloboozi g'Omutaka ISP. Yasaawa nnya erina episode emu gye bayita Nuwa. Movie ejjuddemu martial arts, movie ejjuddemu amaanyi ag'enjawulo. Wali olabye ku Katonda? Mweno movie oteekwa omulaba. Then eno movie agalo gisanga soko subscribinga no ku Jinja Media TV. Omalo subscribinga genda mu description okebere link ekutuusa ku Telegram account yaffe. Oba namba yesimba 51 weba tekuyambye genda ku Telegram otipinga mu Jinja Media TV ogenda kubanga ogisanga. Eno ye movie eyitibwa Nuwa. Kuliko Nuwa oba Nuhu abasiramu we muyita, nenga mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, mwebale ku commentinga. Tubaagala nnyo mwaba subscribinga aba commentinga. Thanks for watching, thanks for following. Tubeebaza nnyo. Nawe atanaba ku subscribinga wandibadde subscribinga. Ebeera movie update Jinja Media TV. Movie name Nuwa ye movie name. Eri mu maloboozi g'Omutaka ISP Uganda. So mwebale ku subscribinga mu visiting YouTube channel yaffe. Endala waliwo eyitibwa LS Films Uganda. Then osobola okugenda ku Telegram account yaffe for all Luganda translated movies. Tetutayiza bu series gye buli. Then abali wano ku YouTube munatusonyiwa movies ezimu tuzijjayo mpola mpola. But kulwamateeka tesobola zirekayo. Ebeera movie update Nuwa movie name. Subscribe Jinja Media TV movie update.